Kivumbi leero aleeteddwa mu kkooti nammibwa bbeeru nalagirwa addeyo ku mmeere alikomezebwawo ku Sande Gomba lwetongoza abazanyi bayo balaga eri unveiling of players ne coaching team yonna ebagenda beera ku kisaawe ekabala soke bampira weeguli bagenda kuba bazannyamu ne buweekula okuyingira 15 tubaaniriza mwezi mupya mwezi gwa mukaaga ndi ne musajja wange sajja wa Kabaka happy new month bani ogaragamba anti tuludde okujja byonna tubigatte era byonna tubigattira mwezi gutandise akuba ebiseera bino kati ngamu abava side kumpi Namugongo nekatiri masivu nga kikambwe naye bannange era Ebola by the way webale nnyo kyogerako ekyo waliwo ekiwandiiko ekibadde kiyita ku mitimbagano nga bagamba bagenda yimiriza amasomero si kituufu baagala tukulamu mitima ate abasomesa abantu abakava mu gundi abasomesa bamuwedde tuleke tukole gavumenti tegenda kugalawo masomero naye kye bafuba okulaba nti tuberenga observinga SOPs standard operating procedures kunaaba ngalo butabuzaganya kwata mu ngalo boddeka naaba engalo tobeera nnyo mu bantu botategeera bofunamu enkenyero yange ogende mu ddwaliro kuba kawuka ako bagamba kalwamu mubiri nga tekanabakola kweyoleka naye nolwekyo abasomesa mwenna abaliyo wali abadde babitambuza omanyi byangu okutambula nyonyo byayangu kuba batugambye Friday tulina okuba nga tumanye ekiddako Friday tukalawo twakaggulawo baleke tukole twakatwala fizi z'abaana ng'ate wabaddewo okumenya obutale bw'abantu ku makubo bali mu kumenya abantu mu ntobazi ekintu ky'entobazi ekyo for sure kiruma nga bw'omanyi bwe tukola okupangapanga ogula ekifo n'ozimba ennyumba oli n'akeera enkya n'agikuba ku ttaka kiruma waliwo omukwano gwange Salongo Mugabi John Mark abadde awa agamba nti olaba ne bagobamu gye bakupangisa nga siiyo mutuufu ne bagoba gye bakupangisa genda giveemu kati olwaleero ogatagata nga tobitegeera naye nga obadde omanyi nabimala nga oli mu kukatinga ne puroguramu akola yakufuna kakulya ate ababeera nga tebalina nakye bakola naye ng'amanyi kasa neebaka naye lumu kambabuulireko kino nyinza okuba nkyogera mu bukyamu naye lumu nawulira omuntu omu ng'ayogera ku rediyo okwo sijjukira ali rediyo ki naye agamba nti eno ekonomi tugituuzizza we tugyagala nensooka nyiminamu we nalindi nagamba nti ulira yagamba ekonomi ono okumala tugituuzizza we twagala ekibuga tekigenda kuba nti buli muntu asobola obeerawo okubeeramu nti luli kibadde buli omu abeera mu kibuga obeerawo nodukaduka noteeka wali obunyanja ku kkubo nojajatta noyitawo nogenda noteeka wali engatto ku kkubo noyitawo nogenda noteeka wali egune yakyogera nga tebanagoba nabatembeeyi mu Kampala naye nagamba omuntu ne mugamba wuliza statement eyo erina kyetegeeza ekukwatako waliwo ekijja mu maaso waliyo bannannyini kibuga abalina okubeera muno people will be bajja basindikirizibwa mpola wewe kagwe weetwala kubanga ogenda n'olaba akalimu kobadde okola afuna akadaala ako kakutunda nnyaanya bakamenyeewo bagambye tetukeetaga kuba toyinza kukuba abo bonna bababyewunasira gamba mbuze n'okubula mpisewo emirundi 3 paka ku koolansi oli nga nesitookangako ku koolansi ono simanna gye kiddo ekyo bakiddawe nekomawo buto awo bonna nenga essomero liri eriri wali erira ekipande ekyokukuba ekyo nakyo kyakumenya ndotolabyeko ekisi nakyo kyakumenya ffe waffe Jinja Kalooli eyo ekyasinga okunnuma ba gavumenti mmwe bwe baali bazimba Jinja Kalooli nduddeyo baali bazimba ekkubo ne basaba abantu tebalina sente zakuliyirira katuyise ekkubo liyita mu bantu yongezayo ekikomera kyo ne bakkiriza yagira tuyiteko wano nga bw'omanyi amakubo agayita galinye Makindi eyo galaba nnyo gayite mu Mondo mangi nnyo naye nga bagayiwa kolansi Makindi eri wansi mu nsoko geto bayitayo ewaba MD
DJ yakulire je yakulireyo olwana mukato omwo monna gonna bagakola chorus naye sebo bakomyewo oluvannyuma nga banani kugamba oli mulodiriza gwe amuwaako ayiseewo baga oli mulodiriza jawako ekikomera jawo obugundi bwo kubanga abantu bakolera lyabeerawo watudde natekanyawo natekawo amata natekawo muwogo bonna tebakyagira nolwekyo bannange bino bagamba ebyagumite tulina kubagumita omanya abaganda wano sagala kubanga yabula mu mawanga abaganda wano tulina kubagumita kuba ffe tuli wano okusinga ate era wewaffe kale tunalagawo kati mbawulira bubi bagamba ate kati atandise okuwawula tulina kubagumita bw'oba olina kyokola demezaamu bw'oba olina akataka egomba tokatunda kati kalemezeewo teekayo ekintu obeere wano naye nga neryo olina beesi kuwuliriza emisomo ng'egya Katikkiro gwe yagamba ogw'okusimba emmwanyi simba emmwanyi zo zibeereyo teekamu emmwanyi ebikola 5 osirike simba emmwanyi zo zirabirire totunda ttaka tegula booda ttaka togule kuba kati eni wakalubye Kampala wawulidde minisita Kabuye Kyofa Togabye nga agamba alaalika ababoda tujja abatakisi enkadde waliwo ababeera ekatooke wali olabye kawunda abeere takisi ezigenda ekatooke wali olabye takisi enkadde ziri kulwekatooke naye bagambye ezo zonna njagala kwogerako ku bantu ba takisi waliwo takisi ekaddiwa naawe newulira nga nedda ng'omutto eno essaati yo tetuulayo nabadde nva ku mukolo saidi zeeyo Gayaza Road erabidde oba wa saidi ebitundu byeyo laba nina egundi yange ngadda ku lweziroobwe nina egundi yange ekanzu saagigyemu ng'omukolo guwedde nti kantambulirewo sikunyumiza munaye bankwatako lumu nga nva ku mukolo mu biseera bya kalulwawo kano akagwa biri mu mukaaga nali nzigyemu ekanzu naye ekanzu oluusi ekutaasa bwaga nti nva ku mukolo oli agamba omusajja namugamba nva ku mukolo omukyala nagamba osaaga nali awo ku lawundi ye Busega awo wano Busega ku lawundi wali emmotoka ebeera wakati awo nze nasalamu simanyi ngamba yi wano bwe tuyita bulijjo ng'osala bamba ntuuka wakati oga nini wuyo wewe nani wuyo naye ngamba kiki mukama wange abali yaleero oyita otya mu command center wakati kwanza banezitegeera saaga tula wansi bakyogera batya mu Luswayiri omanyiko olutoto oba bagamba simama apa no simama nali manyi byakusaaga kyosaaga ate nga tolo leta esimu eyo esimu n'ogibasimba kwanza esimu terina buzibu leta emwe batuma batumye jjo okuba command post yaffe kwanza kamange awo gugezze nalyoka agikebera kifaananyi ku kifaananyi agenda labanga olimu musajja wa Kabaka era agenda kagala musajja ba Buganda mmwe naye ngamba kati bano bakatwere bano abeeramu ne video ziri enkambwe ezalumbuya yali tawona katwere tukutumiddeko ssebo kati katwere abakwata kuyaka bwe tabeera mulumbuye ebeeramu ono w'obubwa gundi ono South Africa bamuyita Dogo Nation bannange kale katwere abyobeera nabyo mu ssimu senga ye gwe bakwata katwere bagikebera naye nga munnange eri gundi abaki kino kikola kiwano kino ng'erimu bya Mengo byokka wakusinga obungi twezooba nno kumala saawa namba ffe tetwagala sente kati omanyogera mukama wange ffe tetwagala sente akaluba naye munnange nange nenkaluba kati awo kikolokolo nga tekinaba kwogera omanyi kasita nsaba baninyisa ne kabangali linnya soka kati mbadde nkunyumiza bwenveeri nyambadde kanzu yange ngamba sijja kujja mu kanzu biri ebyangwako ntambule nayo mu kanzu nva ku mukolo otambula ngasanafu kirabikaga musajja ayagala ebyo mbusuma nesongodde bufu Rogers Mugisha manya Rogers sekubuge zatazawo gambo tasebo nesongodde bufu bana musajja oli oba kene omukyemikoze erieta naye nga tukutumiddeko mukulu sekubuge Rogers munaye mba nvaamu emperebe ekanzu yakwata muli obwo buntu buno kanzu yange empya salongo obuyungo yakagitunga kanzu ya bbeeyi engole mugambye ntungira nange ez'omulembe ezinaali omukolo
yonna takisi enkadde nange sizaagala naye nabo balina okubeera mu kibuga ne balina okunoonya bandi balese ne bazitereeza naye bazinaatereezeka eri empisa yaabwe empisa ya takisi ogamba ekyuka ne bw'obeegayirira emiti tebasajjisa bika kati buno obuma bwebokyeza wano obuno obuli ebbali ako bwekaloba ekintu nempulira ennaku ekanzu gye naakagula abalala bali mu takisi bancekerera busekerezi naye nga tebamanya bulumi bw'oyitamu jasi okuli ebuliri ng'ekola n'emmere gye bawalidde ku mukolo osooka n'ogamba kiyitiridde naye takisi enkadde baabalabudde ekyofa togambye yagambye mwebule muddako ababooda ne bagamba namwe mulina okuba ne stage mahita twalowoozanga mbu basaaga naye abasajja olwabagoba abatembeeyi mu kibuga ono mumatembeeyi nayinamu ab'eŋŋanda nga 8 bonna ate bali mu paaka enkadde awo mwalimu sisita wange baganda nga obulamu babutambuza obutonotono osobola okubeerawo okubeerawo osobola okufuna akayumbako nankuwadde eri ebulenga kukidde essumbwe okukeera ku makyala kano naye ebiri bebasooka okunnyogoza nga tebanalumba bano bebasooka bajja kudda enkya bajja kudda luli kumbe nga bajjira ddala bajja bamazeeko nolwekyo abantu b'omu Buganda wano Katikkiro omanye abakulembeze bano balaba wala gamba bannaye tunyweze ettaka tetunda ttaka bw'oba olina kyosobola okukolerawo kikolerewo nze nina bakwano bange beddira mpeewo nga womanyi mu mpeewo mu mbeeramu nnyo balina kampuni z'ettaka emu bagita Jolo baali ogiwuliddeko Jolo Properties essentially abaana bampeewo bavubuka nno batombula kalevu baana bampeewo bampazi empeewo babazukulu bakijje bujje kakati munnange abo nga bagamba nti Buganda eno gy'olaba be baŋŋamba nti mu myaka 2 okuva kati Buganda yonna ejja kuba kibuga Buganda ejja kuba kibuga era gwe ne bagamba mbu ettaka liri Kasambya eri wansi Kasaliba mu Buganda bagiteekamu omuliro Jolo ne Century nabadduuse edda otundawo otya bo nga bateeka wano osanga ali ekakoma agamba ndi wala kumbe kakoma kibuga kakoma agenda kubeera mu kolas mu myaka mitono nnyo kati ate ng'ayitawo n'agenda ekisaaka n'agweri abasajja nga Bajjolo kubanga era ndaba mpigi yenna tokyalinawo osanga ka space kali awo abo abasajja Bajjolo Properties maya Century Properties bali Butambala kati ati bagenda bakola ki beeyongerayo naye nga tebakolaga n'empigi gye baatandikira bamazaawo dda kitegeeza nti gwali mu Buganda olina golodi naye gwe oli mu kugizanyisa taata we yakulekera ettaka kati nga ffe nga Senkubuge ze Senkubuge aleese ettaka kuuma ettaka baako ky'olikolerako ekinazi amagoba bano abasajja batunda amatooke bagajja mayiro 3 bw'otambudde Uganda omanye eri gye bava amatooke gye bagajjaeyo ne buziba ng'oli mu kkubo naye gwagajja wa ne kakoma obusaawa emu otuuse kugambye amatooke gava gatambula essaawa 7 tuuke Kampala nze nagendako lumu erukunjiri eyo munda abasajja bava wala twasulayo twasuulayo olugendo lwayo ng'onoogenda lulinamu kuba mu programu y'olunaku lw'enkya si bino ebyaffe byogamba nti kati buno obudde buno bwondabirako wano ngenda Gomba era bwenkamala bwendo numba Gomba siinaawo programu yonna ennemesa kugenda ate gwogende Gomba nodda ate nengenda nenzira naye kati ye aba abalanja kudda luli luddako abalana leero ennaku z'omwezi nagatta nja kuba Kampala kale ennaku z'omwezi 4 kati ezennaku 2-3 taliiwo nolwekyo abantu abali mu Buganda wano ng'okyalina ettaka oba liryo gwe waliguze oba walisikira oba lyajjajjammwe ettaka mulikuume ettaka mulikolereko bukolezi bizibu bibeerawo si byangu naye tulina kuba gumite ng'ekigabo ekigamba kola bigaano ddemu lima sizoni y'ebijanjaalo bifo ddemu so buli muntu abeere gumite ku kyekyo kyalina kubaka ne Kampala wano bisibi ebyaluli Kampala muzibu akaaye era tubadde tutambuza Kampala nalabyeko bano ab'omu Lubigi bambi babamenya omukyalo olwaleero nga yagala kwesuula mu kkubo mu mmotoka wakirizi mu linnya ffe naye nga bwe twayogedde mu kusooka kiruma okulaba omuntu nga azimbye akayumba ke abeerawo ate ne bakamenya ate ojo ekiddako
kati nze njagala kino kisomese wali abagamba mutwogera bubi ne check woli naddala abantu abali mu stretch eyo kakati gwe bate bannakutuukako abali mu nsonga eri mu olabye ekibaddewo n'omanya ki ekigenda okukola ki okuddako n'omanya ki bagamba kijja omanyi kinyaga bitono kuba bano abasajja abo bamalirivu ku kye baliko bagamba Rogers yateroga nti mumalirivu nga eri masabbe ebigezo agenda n'agamba nafuye faziguleti bezi naye nga akimanyi ddala ebigezo yabba bibbe abasajja bamalirivu ku kye baliko so kati kye tulina okukola bannaffe abali mu mbeera ezo ez'entobazi biki ebyo byonna kuba Kampala yenna ebitundu bingi biri mu ki naye kakati stretch y'olubije oba balina kye beetaazaawo tetumanyi ne just know nti togenda kwesevingisa na bigambo bikambwe oliyo gwe mbadde ndaba akoze ka video kaleero ng'akaaba ng'ayogera olusiraamu lungi nalumalayo abasajja bano Mungu batwale wa omulagira obanga abawadde obuwamba Mungu ye yasalawo nga Shekiti bwe yagambanga mutonzi waffe yasalawo so tetulina okukola abantu abakyali mu bitundu ebyo stretch eyo kubajjukira bamenyako oluli ne bazirisa ne musago bali tebagikeze mu kooti tebalize na kooti tebalinze na gundi ya kooti bo ne bakitegeeza abantu abali mu bitundu ebyo owulira ng'empulubujju etandise nti wano otandika mpolampola okwetereza kuba kati abamu bajjeko ebintu byabwe n'olina ajjako amabaati g'ebiki gwe noganze mumirembe ne bajja byonna ne babyonoona eby'omunju ne babyonooneramu so kijja omanyi kinyaga bitono abantu abali mu stretch ezo abali mu areas ezo ziri mu ntobazi bw'oba ddala nga bali bakutuuse nako manyi ng'oyinza okuba tusikyoyagala owulira era bajagala oyogera biki kuba tekikutuuseeko naye oyinza okuba tokyagala kiwulira naye kyekyo kyekirina okuwulira gavumenti amaanyi baba n'amaanyi babalina gundi z'eggwanga oli ateeka wali emmundu n'ateeka wali ekiwetiiye ate kubanga nalaba omusajja ng'akaaba agamba abaana bange nenga bamugamba tula wansi nenga olaba omuzadde akaabira naye amaanyi gazi gavumenti naddala wano mu Africa ziba n'amaanyi mangi they have life over kubanga no mu Africa omudumu gw'emmundu era omufirika kwalina okutambulira omudumu gw'emmundu ayina emmundu yalina obuyinza kati nze kyensaba bannaffe abali mu bitundu ebyo kizibu kyatujjidde teri ali safe bw'owulira nga batandise okugiraagira w'oli ng'omanya okunyenyanyenya mukati ng'otandika okumanya ng'otandika okunoonya eggomba ntwaleyo biri wasigaze biriwa omanyi oli sikyagala owulira naye kakati abantu ababadde waliyo gwe nawulidde agamba sijja kuva wano wakirinya ovaawo kale nno byebyo naye nga bannaffe tubasaasira tubasaasira nnyo bambi abantu b'Ekawaala manyi wano kumpi n'Ekawaala wali Stone Fedaawe mwisiŋŋanya bwisiŋŋanya bwe muti era bwayise Kawaala nabwerwa kintu kibakwatirawo tuli wamu naye kibi nnyo kubanga tolina oteeka famire nze nabirabako eri abantu abaali ekiteezi ng'amayumba gaabwe gagenze gavumenti nebasuubiza nti jjabba wa ssente simanyi abawayo bukadde bubiri bagamba abatali batuuka n'okuwambawo nga basulawo balage nti beetaagawo naye bakulemesa baba olina okunoonya ekiddako kabaka terabayo peka ne bagamba tumenye batukumenya ne bagagenda ku kanso osabe katutuka ku kanso okusaba plan nga kanso egamba ate soke kutwale procedure yabweti ogenda bimaliriza nga gwe omunaku wabavuga boda nga tosobola bimalako bannaffe tuli wamu nammwe mukaseera abo abatuusizzwako ebizibu ndabye omukyalo oyo ntegedde pain gyalimu obulumi bwayitamu naga emmotoka empiteko naye eyinza okuyitako ensi era nesigala ng'etambula kyenakakasa ku Uganda eno ensi esigala etambula ate ku misinde emiyitirivu konse emisinde emisirivu olaba bano abantu nabalaba bannabyabufuzi nze bannabyabufuzi bawano batenda obugezi tewawulira Bishop Kazimu kama atusaasira omwogerako yagamba nange obulamu bwagala abaana bagenda ne bakuwagaawaga yogerayo bakwata bati olukukuba jeke babadda ku mikuto nga bamututte abasajja babiri ne bakwata omunnaddiini naye nga gwomanyi gy'olimu tetusuubira nti omuntu ng'ekitiibwa kyalimu bw'olaba omukulu Mwanga Kivumbi tayinza okukwatibwa bw'atyo mwogeddeko otegedde kyogedde ku Mwanga Kivumbi nze
kyempanya abantu ye omusinga omusinga w'Olenzululu bamukwata empale kabaka weeri ne bamulyanga mu bbanga ng'abali wa ne chapati bamutwala nga empale tezirinnye Kasese waliwo ekitagenda maaso ne kati tetambula ebintu bisigala bitambula so nabyebyo Bannayuganda tuwaga nnyo naye bwe tugira nga ffe tudda wali mu driving seat nga tulaba tugamba Eja Philip agamba kyawo nteke ku live tekako koleza tambuza video tambuza video nenga gwe bakutte bambi tebeza basajja waga bakutwala toddamu kumanya kisi Mwanga onalebo Mwanga abadde njogerako ne munnango omunengamba onalebo Mwanga by the way ne mu Buganda Caucus balonzi yabadde chairman wa chairperson wa Buganda Caucus balonzi omulala onalebo Migaddo kuve Buvuma Buvuma miyayi bamwadde n'obwa minister kati ali mu bintu agenda kuba mu bintu minister ate chairman wa Buganda Caucus ate MP nebyo obukulembeze buva eri Katonda naye onalebo era tumuyoza onalebo Migadde owa Buvuma okuba nti yagenda okulembera ba MP abava mu Buganda nalabye bagezezaako okuŋŋaana walabye Zaake ne Kinyamatama nga beegwa nga babajjawo kiri ekyaliwo ebyobufuzi bino naye omwana oyo Zaake bannange kavidiyo kali aka Zaake ng'ayisaamu Kinyamatama eggaali bw'otaba wamanyi tokazannya simanyi oba gwe wakazannya omwana yayiwa ebigambo yaleeta bibyo byokka tebiyitika mukama atuuka ekiseera n'agamba sizifaya kati gwe tobeereeyo n'ogamba mpunze simanyi ono n'okoba kujambira abeene ate ne mweyisaamu eggaali abeeno wansi naye ng'eri waggulu omanyi Kyagulanyi oyo yagamba muba muyombagana nga ffeno beene ng'abakulembeze b'embongako nga gwe noosigala otema munno osigala ovuma munno n'atuwa n'ekizampo gwe labira kulayira kirirayira Odinga oba ndowooza ne Uhuru oba ne kibba kyawo Odinga nga bo baboŋŋana kyokka era abantu bali ku street mweyisaamu ejjambiya nja kujjako omutwe mbasaba bannange nga bannabyabufuzi katwera owulira bakusabanga munnabyabufuzi ababyagala ennyo bali abakulembeze Zaake ne Kinyamatama ojja baddizaako ojja bawa kagundi ako bakalabeko ojja kabawa balabeko abana ebiri byaliwo kati tutambula olutambi lugende mu maaso naffe tetweremezaamu osanga oli agati oyo yantama ne walinnya sirinnyawo ku lw'ebyobufuzi so honorable Muwanga bambi nga bw'ogambye nga botandika show nti yaziddwayo eruzira abantu bano tebajja nga okutuusa nga bakye baagala kiisa oba baagala bakumenya omutima omanyi ssanya namuna basanya sanya yagamba ansesaamu oluusi yagamba abasajja bakumenya omwe baba baagala bakukirekoleki ofuukire eddala oba zolo simanyi bakusiba ne nga naawe okimanyi tolina nsonga naye timing bone bagabiriiyo amanyi okubeera omusibe nze bansibako likunyumiza lumu bankabako ne banteeka emabega w'emitayimbwa nonyogogerayo omusibe toba na right anti ekyasinga okunnuma omuntu bw'ajja okukukyalira tugaze mukazi wo azze okukulabako mu kkomera gw'oseba olina tuula wansi fukamira wansi n'atuula waggulu ku ggwe osanga ate naddala ab'ennaku zoba wamujezajeza dda sigamye nti bwe nnali owefumba akimanyi bulungi naye bw'oba wamujezajeza dda naye atuula wali n'asalako ng'otudde wali toli mu ngatto nebatoka dakiika ziweddeko situka dakiika bakuwa bweziti oba n'obulamu nga buki buli limiti nga buli limited tokyakola bintu byo omuntu yabeeranga makaago tomanyi bizinesi osanga zonna zafaafa dda osanga emirimu omanye emirimu ogimanyi nga toliiwo olaba jasogenda bugenzi kuziika nnaku bbiri mu kyalo komawo ng'ekintu kiri upside down naye nga bali bakimanyi nti musibe ate gavumenti taliiwo n'olumu bali kutikati abalabe entambuza za Mwanga Kivume omanyi bwe zisirise so nga ate abadde musajja bannabutambala naye bannabutambala nammwe sibandenya naye obuwovu bungi sagala bakumamu muliro babakubamu ekikangabwa amasasi agaavuga abo ekikangabwa basaasira
Nolaba kumunonga agudde bali asamba emundi esemba akusinga kuba bokutte tebwa amalo oba bwa amalo kuba kitaawo namusiba namana nawasannyo nomuyita taata so bana butambala tumanyi bayitamu tubasabira ombaka wammwe abenga kuba basibiddeko n'abaana abato abali under age nawuli omulamuzi agamba babate kuba bali ne bawaka abaana bo ne bavaayo ne balaba nti naye nga mbaka tumusabira musajja mugezi mwanga kivumbi mugezi ate omu ku bantu abaddewo abadde mu ebbanga lyonna abamanyi Buganda beyeetaaga kuba Buganda yeetaaga nnyo abaana baayo bana butambala tubasabira kyemuyitamu newankubadde butambala eyo tugenda kukwatagana nayo mu masaza oyogadde ku mipiira gy'amasaza manyi mbadde nnyo mu mipiira gy'ebika so tiimu yange y'empewo si bubadde manager wadde batukuba ab'enjovu awo nemuvaako tuvaamu naye emipiira gy'ebika gy'amasaza emipiira gy'ebika tegirina nnyo vibe nga gy'amasaza naye ate egy'amasaza girina vibe y'amaanyi naye nga omuzungu bwagamba nti mowa oba alina engeri gyakinnyonnyolamu gy'okoma okulinnya levo abasajja abo balaba ogambye wano Tigomba Lions egenda kubanga eyanjula ttiimu yayo ku Sande naye yeetaaga obuvujjirizi kituufu asobola okuyamba omupiira gutwala ssente empitirivu nze nabeeranga ku kisaawe nga everyday tukozesa emitwalo aga ate ku ttiimu yakika just kituli awo nga bwatu bwe butyo naye yesaza kati abaana batukadda mu nkambi kati bali resident balya naye bano bavanga waabwe nga just nabaguleyo batuse namupiira bwegugwawayo kalawe mitwalo 5 ne gagenda bandese abaana bange waka kugambye okuva lwe bamuleeta mu kampu alya era nabalabyeko eko ka video akabadde katambula ku for you page nga bali bawadde wa Sam owa Green View Garden nga bali ku nkoko ku luwombo buli mwana bamwadde oluwombo lulwe nenda bakawo tulina back omulungi center back omulungi bamuyita onen musajja weyo olumuli wa bunyonyi naye bamwadde era yalidde gunyonyi bawulira ati abalya kino ekinene omanyi bamanyira buli obutono naye nga musajja oyo omuddugavu oyo golabe yaddugala nganzi bwe bansonga yakukwata mupiira awo emabegaawo teri amunyamu era even last season twamuleta tumutongoza neno n'agamba sigenda bavaamu nakwadde bitu teryatambula bubi bulungi n'asigalako tulina Sewanyana omuteebi akyasinze naye tulinda ku tiimu ku luno nalabyeko ne Mavini ambasada Mavini oyo bazeeko ekiribaakyaddeko mu mpenje tubawadde biki naye ala mwana ambasada Mavini nekirala amanyi mobilization I think mulaba nnyo ku KCR smart front endono kino musajja mulungi nnyo by the ambasada Mavini mulimu gwakola mulungi ogwa mobilization era kyova ne kusaza tebamusuula kuba sebo era naye nga n'akasente sebo weekali bamusomeseza ku bya steward bano abagenda okuyambako ku mupiira gitambula so tumwagaza bisinga naye bakyazizza ttiimu yasaza ne bazannyamu n'abannakiriri naye ne bagisibirira amatooke n'abannyini abazannyi nga basanyufu balaba bye batutte mu nkambi abali mu nkambi va kufa abagiranga oba okugiraagira so bannaye ttiimu yeetaaga ssente so banagomba mwenna amasomero amakampuni ne banagomba ababedde owekitiibwa Kitunzi yeetaaga obuwambi kuba kana akakiiko kakola omulimu ku lulwe kakola omulimu ku lulwe nga kakulembeddwamu Mbatidde Resite omukyalo oyo tabadde mu binnyo gye tuli tukkiriza guno omwaka ne kooki waffe Sekabuuza atuwe ekikopo banange atuyambe nga tetwakakabanga gaseno atuwe ekikopo twagala kulawo myaka 2 akituwe mangu twamanyira bikopo ekikopo atumanyiza bobi bannayo oba kisoboka mukibbeyo bubbe mukabadde mukireete kama omuze Mirembe gundi oyo ani omwami yagenda yaliwe nyalemu simwerabidde n'omusiraamu oyo linnya ligenze Ziyadi twamanyira Gombe wangu omusajja atumanyiza batumanyiza nnyo Sekabuuza tukwagaliza buwanguzi
twagala amasaza gategeere nti Gomba byamasaza yesingo bitegeera. Musajjawo bamu wa minister. Ani? Manya bamukyusa ne bamufuula Attorney General. Kira aluwa yenna Mayanja. Era ne ngamba lwaki ngambye musajja. Ne ngamba kusonga za Buganda. Mayanja ne bamuwe kyatone. Mayanja n'afuuka Attorney General. Omugugulire. Musajja ono simanye nawe President w'eggwanga yalina obuyinza okulonda abantu ozinanga bw'ayagala. Kiro wakiwanuka mwoyo munnange yali Attorney General. N'afuusibwa defense. N'atwalibwemu defense ne twewuunya ffe twali tugamba Mayanja ku luno agenze. Era tutegese n'ente yaffe y'okusala. Kumbe emirimu gyakola bayakola bulungi. Mwe mwakirabanga kukola. Twali tutegese ente y'okusala. Mwe mwalabanga akola obubi. Tugijjako omutwe. Namugamba ati oyo yeka agenze. Atumanyi oyo akoze eki? Agenze. Naye se oba mulinyisa madaala kati ye Ssaabawolereza wa gavumenti. Omulamba ajjudde. Naye munnange. Ate sitampu ya nti era yesembayo. Era Buganda omanyi institution ya Buganda bw'oba ogistudy nze ng'ogisomya. Abagamba mu Buganda lwazi balina kye bategeeza. Weekiri emabega. Buganda lwazi nti ogezaako. Olwazi oyinza ogezaako n'olugiragira. N'okuba baluti n'oyasaamu. Naye basigala wali lwazi. So tumwagaliza obuweereza naye bw'abanga ate atadde tomanya waliwo mu Bayibuli awo omusajja bamuyitanga Pawulo yamala n'afuuka Sawulo. Yakyuka. So naye bw'alokoka n'akyuka. Abadde alina by'akolaakola eyo simanyi agenze wano ku ttaka n'abazza ku ttaka biki oba oli awo abadde alina bayamba naye ffe kye tusinga okuwulira obulumi mu ye kwe kulumba obwakabaka obutereevu. N'anyoomoola Namulondo n'ayisaamu kabaka eggaali awo. Ebiri byakola bw'abanga alina abantu bayamba it's okay. Naye ekyo eky'okuvoola Namulondo ekyo tutakwataganira naye kati tumwagaliza obuweereza. Oyogedde ku baminisita bagamba nti Buganda yafuna baminisita 20 nalaba ku Solo yali mu Daily Monitor bagamba Buganda yesinga abaminisita abangi naye abapimamu nengamba nga olabayo babiri nange lwakuba nti Buganda yaffe ki ekuŋŋaanya sagala kuwulikika nga Mayanja w'amawanga naye nga kale otunuulira ku mannya agamu agawe owa minisita badde baffe baawano naye nga anyway nze waliwo omuntu kati nga Naabakoba I think she's doing a great job. Naabakoba simulinaako buzibu. Bamukomyawo mu by'ettaka. I think agenzezaako mu doketi ye ne bawoona ow'e Masaka Nammere 001 new maje mapya Stokompya bamufula state wa Balamu ne Balamu naye nenze abantu bogerera nnyo Balamu naye Balamu nze n'engeri gye mulabamu ndala I think babeera nnyo mu gundi mu entertainment tulowooza nti tubalabireeyo Kazi bwabeerayo ng'alina ebintu bye byakola naye gwe buli w'omulaba omulabira kibangaera omukatyogamu omuntu abeera ku booda ayita mami ogenda oza baddeka bwabeera era ekabamwaniza bulungi naye so kati obuvunaanyizibwa bwe baba Balamu goza omulabirayo mu bivulu nga muteesa n'agamba nsaliraako naawe nedda biki kati gonooza nti obwongo bwe lumu nali kusomera ensambi eyo tusomesa tulina akaana kakola effujjo ku ssomero tukagoba netugamba genda oleeta omuzadde wiiki 2 komawo na muzadde bw'oba odda oba okomawo n'omuzadde kagenda bwe kakomawo ku ssomero kakomawo n'amooti ono oyo owa biiti effe amalula omubalanguzi agamba oyo yeki yekitaawe oba anko oba biki yampeerera naye nga mooti ali siriyasi nga si oli naye ffe nga musitaafu tugamba era alina kakolaki alina kayisa mwe nga mulabamu nsiko era abaana ne bakuŋŋaana abaana ne bava mu kiraasi anti omanya yasala obuviiri bwe bwati abaana bazze mu staff room tubakubya miggo muddayo mu kiraasi disciplinary committee etudde awo
ti omwana kiki omusajja agambya sagala kutuswaza tuli eri tunoonya ssente yamooti aga tunoonya ssente mwe muli awo mukola ki nga mukambwe nnyo mukambwe omusajja ebbanga lyali ku ssomero n'omwana amuyisaamu ekiwoowo nga taliko kaseka taliko is serious naffe tulaba akonako kasikiiti abasajja babeerako time ebeera ki naffe tuba tubalabira wali alaba oyo Balamu Balamu yaze successful gundi y'ebivulu abadde ateeka ebivulu kuva mu bakafeero ng'ebivulu saabavulu Balamu aliterwako alina radios eyatandikira mu kutunda omwenge mu bivulu n'ataliko bitegeka n'ate abayimbira abateekamu ssente atandise radio station ate kati atakyayina emu ayina I think it's someone who can do something ate nga bebamu ku bantu betugamba nti generation nakoze yagenda n'amuyisaamu eggaali awo n'amuyita n'amugamba nti yamuyita atya akagambo keera stupid idiot abasimanya useful idiot useful I think the Balamu mulabira mu kifaananyi kirala I think ng'ogyeko bino eby'ebivulu biki you can do something so naye agenze mu local government full minister now wabadde minister of fire Majezi katulinde tulabe ebiki byanakola naye bakuba batugambye minister teri mu kasente yala ku government teri mu kasente mirimu gye mingi naye kasente katono nenga babateerayo akasente ate kati sente eziweebwa gwomanyi Matiaba wanga bwanika yali ava ku bwa 5 wajje mu parliament omubaka wa parliament yafuna omusaala guli mu bukadde 45 gwa bwerere guli awo chairman wero si 5 district emu kati ng'eyewa Kiso erimu ba MP nga mukaaga nyinza kuba series certain ku namba nemanyi waliyo busiro si 3 busiro north waliyo Kyaddondo 2 yaliyo Amagere Semuju then nene yene wagundi ewani ewona omulyanku nyingi anti yakonye etwala Magere gayaza kasanga tibiki kati kuva kyali wajjala kwetola kijabi joboti kira ate ne wabeera yeye yasemuji yagenzeko munamateeka musisi kakati abo bonna ababaka bali mu district ki emu Wakiso district eyo chairman wa yafuna obukadde 2 chairman afuna milioni 2 aba officer mukono ayito ko afuna milioni 2 naye nga sitampu eyo buli bwagikoonako tolabe badukayo bonna baagala kujja eno era naye yali agezezaako bambi yajja eno naye kyagaana bugaanyi yali ate ekyannuma NRM netwala constituency eyo basika gundi eti nebweti NRM yo neyitawo myaganya gy'engalo nga bwomanyi NRM omulundi guno ebintu ddala bitundu bitodde Buganda ebadde yagala nnyo era badde ne strategy egamba nti Buganda ku Museveni Kasolo yaluna Kasolo bwe yatandika gundi eyo fena twamusekerera Buganda ku Museveni nga tulaba ddala alimba naffe twekuba nnyo naffe twakola ensobi ng'abali eno saidi abaagala enkyukakyuka akati gwe ekikusimbyawo olina baagala olina nabbosa ate n'oleeta ate oli awo mwenna mwekuba yeekuba eno bano bakozesa ogwo omukisa nga bayita wakati eyo Mityana negendera awo waliwo ne constituency endala ezagendera awo nene y'Entebbe municipality yalimu Mbwatekamu tewali gundi yannumanga ya Muwanga Kivumbi yewe mwesike eno neno bano ne bayita wakati ne bakola ki Nakaseke omusajja natugamba genocide sajja akaba amazi Salimu ani yakuleete waffe naye all in all twagaliza aba minister abalondeddwa nga bogambye mu Buganda bagamba twafunye ba minister asuubire ti Buganda kuba ffe kyetwaga naffe Katikkiro nga bwatukubiriza Buganda tetugenda kusabiriza naye Buganda tulina yimusa kukola tuli kumpi n'ekibuga Buganda egenda kufuuka kibuga mmwe bantu mmwe abali eyo oli Gomba oli Kakomo olaba ogenda kubanga ogenda e Kakomo wano ngoyita Mataala feni zijja kujja wano olabe ng'okutuuka Kakomo dakiika munana ova e Kakomo n'okola nodda ne webaka
ngate tomenyese namu ngate tomenyese nojje Kampala nomala nodde ngate tomenyese byetusaba naffe tubirabeko anyway tetujja bisabira bala bajje babisange ekyo bannaffe abalina access ku ttaka mulikuume tetujja kusabiriza paka tujja kusobola mbaka waffe waliwo yali asuubira nti omubaka we Butambala agenda kufuna ngamba mbaka Lydia Mirembe ateeka okufuna obwaki obwa minisita olwa ne musajja waffe Nsibambi naye babajjamu obwambasada simanyi nze ndowooza mubayinza okubaza museka mu kiofisi ky'ambasada naye n'agenda eyo naye bannange baba bamukoze bubi nga yava mbuvi tulina okuseeka naye nga ekisawo yeetiisa ekisawo naye yatuvaamu bubi ali Nsibambi yanyiiga nnyo amanyi bagamba empologoma bwerya ku muntu mbiwulira buwulizi simanyi oba bituufu bwerya ku muntu eba erina kuttibwa buttibwa kubanga ewulira omunnyo biki obuli muntu ati omuntu abaddeko mu kifo kiri okumujja waatuule ewaka olaba yasaba akalulu nga mulwadde atambula nabwati omuntu abadde ogola abasajja bakadde bali myaka 8 naye nga basigala bagambaawo kubanga bamanye esente eziva mu gavumenti naye nze ekyansanyusa kwabamu be bajjayo omukulu owa Kira municipality Ssemujju Nganda yagamba ze bampangudde bali manyi ogenda gamba nti yakusanyusa yono oba Ajumani takyasobola bagenda bamuwa Katambala omusajja bwakagayira bwakamira tetuseka nti tetusekerera lwaki naye ekituufu kyali kituufu Moses ali awo muli kasite mupi alisa ajja kuba omusaala gujja kade bwabeere waka nebwabeere waka ate kati n'ekirungi mutabani we bamunyezeewo bamuwadde ekitegeeza akasente ka mutabani kajja n'akaki n'akatata kajja mpolampola n'asobola okubeezaawo obulamu naye wali kye baali bamukakka nga tena bwogamba nti bamuleeta ku mukolo nalaba Nabbanja nga amutunuulidde bw'ati manyi mulina engeri mukwatamu abantu aga omusajja kikyazda ku mukolo ogugwako nga olabira tegusobola okubawumula then Kasajja owa finance Mr. anti yagamba we have money naye kati ofunyemu ku ssente ne bamugamba sooka omulemu ebyobufuzi bwe bityo bikyuka ate olina kuguma tulinde mu lisafo osanga olidda naye tumanyi nno nti Namonga anaagira naye omuntu nga yali yava mu Uganda emyaka 2 nga tamanyi bigenda emyezi 2 nga tamanyi bigenda mu maaso nojja n'omuga nti Amongo CSP kajja okuvuma awakana n'okuwakana Amongo gwe oyinza okutematema mu Amongo ddakiika ng'emu kubanga Amongo nalwawo okukkiriza nange nalwawo okukkiriza nga manyi bajasti buno buzannya bazannya kantu waliwo kye bayisaawo nasebe kintu kyali serious alabika yatunulako mu ntebe manyi omukyalo oyo yajja n'agenda alumba ng'akazinde kwe kali mu palamenti n'agamba ate n'amala n'agenda n'abya byegaana ate mune muntu nga yakyegaana ntenza mulumiriza nedda ssebo tebajja kutusirwaza nadda si bwe nayogedde nabadde ntegeeza kino yagenda embuga nabyejjako n'agamba banesi kye nabadde ngamba nega yabuuza bwe yali abuuza how many numbers for those baganda but I think kika bulungi tokagira nnyati oli namudama I think about like 20 namugamba make sure they don't have ndowooza ligirira egwe naye nga omukyalo talina byatakolera bantu bano olwekyo oba weemalamu olina okola mateeka g'emmwanyi mateeka gaki naye gonna ate nekisanja kye kiyisizza gamba lino eryayise nga palamenti lwe yasembyeyo okukola erya sovereignty bill bannange nga ne palamenti ewummudde ne batuula lwa Sande tulina odiyisanga ekisanja tekinnaggwako kubanga yayina amaanyi nabikola naye naye olumu bayitiriza tena bw'oŋŋamba nti omuntu omu
omukyala alina amaka agali ekigo no agali nakasero Kazibwe nkubuulire mujja gweddalu muna amanya abasajja manyi Tamaguzi yakyogerako n'agamba nti olaba oyo abaddewo emyaka 6 ayina ebyo naye ate bano abaana bwe muna amanya abasajja bye balina ono yali tamanyi kwekweka ali aswankula tamanyi ali aswankula ali yesiga ku memwa oyava kugomba papo oyo mwana ava kulya mbizi ala bane nga batugamba ava kugomba papo kwegamba ali yesiga abantu balina ebintu mu Kampala mumbere jera mumbera mulabeza apartment ezo z'abaana apartment gende no wano oyita wano ku Mbuzi oyita wati ahangade apartment eri ekyanja nagenda ko lumunga nino omukolo side ze uwe Busabala mva ku bypass okwodawo abana nembasa ko konsomera gugundi ku express oyingire ku kidda Busabala abantu balina ebintu naye just botebeeraga ate mu kibuga wakati nono yali abubi naye kale naye tumusaasire kale kasita agamba ali bulungi naye ngolowooza yatwitinga ale baga ne mister naye tateredde entebe ya FUFA tagiteredde mu bulungi naye minisita ekirungi kiri nti entebe ya FUFA tagitinywedde mu pressure neteyinza butakukwata ati kati kakunyumeze bagamba mbu yagoyita naye kubuulira empisa ze ale FUFA erimu ssente timu ya Uganda yayiseemu okugenda mu World Cup ezo ssente ozimanyi mpitirivu ale bano abaana babawaayo just Buswazi naye nawulire mu abaana babawadde 10,000 naye ekyo saakikiriza nedda tebawaddeko nga naffe ab'empeewo tugaba nedda abantu just nga bomanyi abayagala attention ninga omwana naffe ab'empeewo tugaba 10 omwana oyo ng'azannya omupiira oteezaamu 10,000 FIFA ebawa ssente babawa lwakuba nti n'abaana baba baagala kingi babaagala kingi naye ndabye abazannyi ba Uganda kati omanyi kati osanga omuzannyi wa Uganda walaba agundise motoka gye yajja avuga Olaniokero afuna ku ssente ate tetuganya aliyo Tanzania biki naye era still wano omuzannyi wa Uganda talinga oli ow'emirembe gyaffe talinga bali abasajja baabona era babo basanga mu kkubo basani mubiri wabo tebaagira nnyo tekyaggwayo bulungi naye abasamba kati abakaliisa n'omusajja waani yewatambala si watambala wali omulala oyo yali owa Vipers mwerabire twamusanga tuwaliwe twagenda kuli ne tumusangayo neri abo bagita Sibyangu gundi mitane eyo omuvubuka oyo yasamba omupiira oyo mwerabidde yasambirako Vipers awo n'agenda n'embalala eyo gundi deep 6 bamuta naye erinnya ndyerabidde naye abaana babeerangamu abaana bafuna ku ssente so kati FUFA bawa ssente ate tugenda tegeka bino Africa Cup of Nations ate gavumenti tokkirizibwa kuyingirira FUFA tokkirizibwa kugamba nti musene era webabawerera webabawerera kali akazannyo ka FIFA kekwatagana ne FUFA kaabwe ndagaano zaabwe bakikolako wano ssebo gavumenti ng'ebuuza ku mirembe gy'abo buwaabo ne batubaninga tolina bano bakola gundi yaabwe kati bwe kasanga omuntu akategeera obulungi osobola okukayitamu obulungi era magogo nze nkyemanyi ne Anita wamma kyovolaba aliko sefu yali gwolaba tayogeza maanyi era yagenze n'agaba n'ekikopo kya gundi ekya Uganda Cup kitala kyeyatutte kuba vira bakwano banga bavira nga mwalabye Katikkiro simanyi Charles Peter Mayiga Katikkiro mukama waffe vira waseno emirundi ebiri abasana ekitukubya nze nkimanyi Pastor Bujingo era lwetwatwala Premier League eno teyajoogerako wadde n'atuyamba yakola celebration kati yagenze n'avaayo wano nga tugenda mu champion eggwanga lyonna lyali liwagira Arsenal neewuunya yanyiize nagagayo nemutatwala kuba muba kutwala bannange teyali tufuze
Sangana katushako celebration. Ngambe so sanyukirete yabyebuzungu. Katusanyukire birwa. Yabole kibasanyuke. Ne ati ne bya wano nabe nyini. Kati wano sanyu olijjawa. Sanyu olijjawa. Sanyu ya wano olijjawa. Abano bakaba. Abagobye mayuga gabwe. Sanyu ya wano nga tonagenda nakwebyo. Wano bategekawo cyane. N'empira gye neja asembayo. Eja cyane. Ono mpira oba gwazanyibwa kwano gacyani awedde. Nene eja cyane ebire eja asembayo. Uganda yennyini. Nga security n'ebiddako byalino omupiira netandika okwonga abantu basanyuse bajja n'emijozi gyabwe ate mwe batogenda kuwandika towandika ku bigambo mbwa amongo simanya loziro isi tojja bikolayo nalaye wali akantu kemadde ndaba ku mutimbagana awo ku Champions League final goalkeeper wa PSG Mulasha ate baganye ngundi za Lasha flaga kati wabaddewo omukazi oba yadde girlfriend bino ebintu byebaleka mu kisaawe ebinga bibaluni yafunye gundi 3 nga bulaba ya Uganda black yellow red nagigatta flaga bina agenda wali ku kisaawe naye nasanyukira muki mu flaga mu nsi wadde ne kakati wana baba kukabyedda bana kiri wano nze siraba vulabe uliwo nga abantu ba atadeke bigambanga ebigambo byawe bibiri fara manyi bana Uganda tulina vibe nti kabaka tukulopera ow'ebitaano amwana ow'ebitaano abaana abo balina gundi zaabwe naye I don't know simanyi lwaki batekawo embeera kyo bana Uganda essanyu ate kati bo kye bataagala kati ate bwe tulumba tuwagira Arsenal bw'ate kati gwe kuba eyo vibe gizibeerayo eribo jezirera nabo botaddeko kate mutimbagano n'olaba oba Barcelona oba Lubachi eyo PSG nabadde ndaba engeri gye coach waayo bamuwadde jet omugagga wa timu yamuwadde private jet tambuza yali anoonya dda Champions League egaanye amuwadde 2 namba aguze ba Messi aguze ba Mbappe aguze byonna bigaanye neraba omusajja bwavudde eri najja nga ate ne bali abazannyi ba Star bagenze nakimwa so bye bannaffe gundi katono wali abadde bambuzaawo puzzle eriri puzzle okwogera ku kiku kya yatabuse n'agamba bangoba emmengo ne bangoba ku lediyo zaabwe olw'okuba mpemula olagala kiwamula ane omulenzi oyo naye ne baleeta omuki omujamaika ayogera ennyimba ze oba olwokuba omujamaika empemula yeri mu luzungu tugitegeera minisita waffe w'amawulire yavuddeyo n'adifendinga sikudifendinga nayogera nakinyonyolako nsonga eyo wekitiibwa Israel Kitoke n'agamba nti kati oli tetulina kye tusobola mumukolako mumutereeza ye kikula kyabwe kati kiringa wonasanga omwana wa munene ku kyalo atambula akuumibwa tosobola naye kakati ono puzzle ye tusobola omumutereeza kuba mwana atayogera mu lulimi lwaffe ayogera mu lulimi lwaffe tusobola omuga nti what you are doing is bad tereeza ate ebikyamu ebibiri tebikola kituufu ebigolokofu ebikyamu ebibiri tebikola kigolokofu right so ate eyogedde bingi omanyi abaana abo bwe tuba tukola gundi zino zetukola nze just kyensaba temukyamuka tobuguma kuba wano wogenda okuwangaalira olaba bebe oyo bebe nze sirina mu buzibu na music we naye bebe one time gwali mukolo gwa Buganda nga kuliko Nnabagereka n'alinnya ku mmeeza Nnabagereka kwatudde kale yakikola nga bw'omanyi vibe zaabwe naye ekintu kyamuhontinga paka neeno gye tuli kitegeera kati bino emitimbagano oyogera kati ekintu newayita emyaka emeka nekigenda nga kikola ki kikukuba gwe wekka nekigenda nga kikuba nekigenda nga kikuddira so tokyamuka n'okwata gundi n'ogamba Buganda mujja kulaba bajja bagoba biki okitegeera so if it was done nze kyemmanyi ndoza ne gravity
yali puzzle ne gravity abali n'engundi embeera yo just oba olina kwetunulamu nga gwe muntu n'olaba engeri gy'otereezaamu oba si ekyo n'osirika njagala nnyo vibe ya puzzle mu kalulu ako yansanyusanga nnyo mu kalulu ng'agenda n'agaana twagenze eno twalabye ebikyolira amanya omwana oyo ayogera yayina ebigambo bana puzzle ayogera don't attack institutions nze mbabuulira don't attack institution yeba nnene kuwa omuntu nga gwongo bw'oyinza ogamba nti Katikkiro mayiga biki Katikkiro naye abeerawo ekiseera n'akola n'avaawo eno Buganda ebadde ne bakatikkiro nze mbadde waliwo ebitabo ndikuweeterako wano essomo mu myaka gya 1400 15 eyo nga Buganda erina bakatikkiro 1400 katuli mu 1200 kati gogamba nti ono bwavaawo era Buganda yijja sigala ng'ekola ki kati nga mu Buganda tulina yamanya ffe ge tusinza owulira mugwanya bamuyitanga ni mulwanya muli Stanislas teyali na Katikkiro oyo yali mulamuzi ndowooza naye ng'olaba nti baali baki baali b'amaanyi baaliyo naye baavaawo naye Buganda yo neekola ki Buganda olaba nze n'abantu boogera nnyo ku bya CBS Made in Sereko yava ku CBS ndowooza simuwulira yavaako kati yali w'amaanyi naye wali waakola kyeki bamuwange bamulindwa mwonge ba Stuart Mutebi eyo radio Tamale mirundi Tamale banamboze batukesera nga bwe batabeera ku radio ko tojja jiwulira radio esigalawo era bala ne bajja ne basomesa kubanga institution yeno nanyini yayo yeyaki yey'amaanyi so institution yaffe ya Buganda mukwano gwange puzzle no oyinza okuba n'obunyiivu bwo naye tokola ki sinjagandi mukasharinge paka ku paso sharinga video eno olumba institution zezo zolaba Buganda church ngo mukatulika ezo zibaddewo ziyise mu mayengo negundi zitandika obutandisi ezenjawulo kati gwoche okyetaaga abantu ate abantu be bananyini institution yeno bw'oyinza olowooza nti olumba oli Katikkiro ng'omuntu naye ng'eno abantu bakola ki bakusiza kasiso kitegeera bakusiza kasiso so my friend tukube music waffe abantu gwe bategeera bagamba nti kino kikyamu olaba ne Kabaka waliwo olugero lw'Abaganda nti ne Kabaka yennyini alina abamukola ki abamuwabula abamugambako ab'empeewo tumamugamba ku Kabaka kakati gobala naye agambwako twayinza gwe okwefuula nantagambwako tekisoboka mubeere nga bakulabulamu si mu bubi mugambe ekyo kankireke ate kankube abantu omuziki mu sayidi eno njagala nnyo abaana kati nabadde omanyi ffe nga abatambula ku mikolo tulaba abaana waliwo kino ekivubuka kiri John Black music wakyagwabwabwabwabwa Angela wasima lwaki tewakola bwoti live ya music naye abantu bamwagala ne bamuwagirira era naye naye olina kumala kubawo biribwa osooka okuba ekisaawe olyoka okuba ekisaawe mimba music wamwe John Black salute nkuba music oyo n'abalala oyo yanzijidde mutwe naye n'abalala we bali abaana bakuba music waabwe omulungi ne babagoberera nga tebawemudde so bye Baganda baffe mwenna abatulaba kwagida live eddoboozi ly'eggomba ndi ne musajja wa Kabaka Mugambe Beka muzzukulu wa jjajja kijje omusomesa tujja tugayagaya ku bya Buganda ate okuviira ddala wali empenja bagambe ekakoma muzeyi ew'omugenzi Senkubuge mwe mwamugalamiza nnyini awo wali awo mu Kayemba apoyeddaawo omukulu Samuel yali Samuel ng'ojjukira sebo yali musomesa erinnya liyinza vaawo kuba erinnya teryali ddene nnyo ku kyalo lyali livuga abaana abakuze kati bayinza obutakimanya naye nti agamba akawaava ng'omusajja yavuganga gaali mpola mpola olaba nze Kenzo yagenze n'alumba abayimbi abo abakadongo kamu Kenzo I don't think nti kiri kyegambye okitegeera kakati gwe gaali gwoyogerako Sebatta ali myaka simanyi Dani Mugula ali myaka 8 gwe tonna gwomanyi wolibeera myaka giri egy'ekinaana gwe weeraba wano olina ennyumba olina biki byonna obirina andi kati olaba kati tolina ennyumba nti ogiyita ennyumba naye ate emyaka giri ejja kujjako kayumba twalinanga ennyumba ku kyalo naye Uganda affe gundi azimbye
takoze bubi Kalolo azinja omulengera awo wansi awo wakati twagambanga wali ku nnyumba ennungi naye ennyumba ennungi nga yerwa jasi yattaka bagisizeeko kyoka ennyumba ennungi mu biseera okufuna kiri kirangi bwe kiti ekya bbululu okisiga ku nnyumba webalagirira abantu nti eyo ennyumba esafaanana bwetyo muganda wange godi tajjawulira obi nga mwogedde kali Saudi eyo ali mu Buwarabu Godfrey Kauma awo Mzee Ford awo ze nyumba ziri kuolabira kubalagirira. You don't know what happened in that time. Nekati buno budde bwotune ya Kalolo nolaba ne sidika. Naye ffe twalina ogikyusa era kubanga time changes. Kati omusajja amugula the one who has stood on the storm n'emyaka egyo n'abeerawo tomujerega kituufu. Awo muganda ffe Kenzo teyakola bulungi tobajerega. Oba mbeera ya kivubuka abavubuka busanga bwetwogera akasente weekali ogana otunako akawunti nga sebatta mugula bagamba mutuweyo 5 tuweyo akakadde babasanga mu korido atikira Kenzo chairman simanya wa association wa UNM wakiri mutuweyo kana omusajja omukulu asaba zeyo mukulu naye nga munaye wetugenda tukula bintu ebyo bibaawo so I don't think kyali kirungi naye nga kakomo oyina bakabo basibiddeko banagomba mwenna politics yawedde sawa yakola kulima mukiriza muntu abaza mu ogundi za politics bajja kutulaba politics yawedde kati budde bwakola byosobola banaye Kampala olaba wano jajja fire natera okujjako wano nze nava kakomo ajja wano nansalako tulina wano akafo kepangisa akasika amaanyi nino tuteekamu akasomero tusomesa abantu baaki naye ono lyamulemye mulyagamu kati abaana bazze eno kubanga abaana kati tulina bweza batambuza batwala yali alowooza n'abatwala banne basigala ate so tubeere nga kyetusobola okukola kati nze nga tikyaluddemu ebbanga nsobola obusomesa byemmanyi okitegeera embeera tukkiriza mbi naye naffe tulina kuuma bannaffe abali ebweru nawe waabwe si byangu aye naffe oba olinako kwosobola okugumiramu gumiraawo nyweza mutwe aya kale no banakakomo bwe nabannayimba lamusiza nnyo kiriri mukulu wamala Moses ekiriri supermarket yawe ekiriri njala nnyo tumira nnyo muganda Mbaziira Robert omanyi tebyakugendera bulungi Mbaziira ne Mavini boogere balina group yawe y'abasse n'abamugomba so ku Saturday eno bategese nga mukaaga masase kandi bamwise nga mukaaga masase kandi bamwise era kulo mukaaga nga mukaaga leero sirumu nga mukaaga kulo mukaaga bategese okusala ente ekiri kasawa baguze ente zaabwe bbiri era abasse no bonna ekiri wanchawa buchayi muganda wange oboli wamaani amanyimba bakimanyi tajja kuyita naye nga waliwo bullrosting waliwo endongo waliwo amasanyu naye nga gaabaase no naye banemugoberere anti mubiwulira SOPs Ebola yazze mugire mpolampola nga mugoberera amateeka g'ebyobulamu ge batuwa tubagaliza essanyu kyo sanyukako kale bwe tuva ku Lwomukaaga ku Sunday tugende kabula soke nga twanveringa timu so program bwe tugende Gomba Lions nga bwe twasabye timu tugiwagire boyina kyosobola giwa banene mu Gomba bayina n'atalina buli mucho oyina kisobola okukola enjawulo kale nno byebyo Mungu abatukuumire sigaleeko mutambuze amawulire ago mugasaasaanya ensi yonna ate awo twongerako tugavuga nti awangaale Ssaabasajja Kabaka awangaale